Ayagala mfumanga mire dagala smandi ku family planning. Unazija makaga Mutabaniwe yagamba ko di intino. Yine myaka jo ino zalira. Wala nani gwendizi. Watoto osonyiwa ne bawa. Watoto ne bawa. Bakazi bo moto nilanga abakuko nyine bwo murongo. Kigenda kuva ku Mutabaniwe kikurume ali na abakazi b'omutangira tagenda bagala. Kigenda kukuruma kikurume kikunugune. Kakazi bo watutamata madado Nyazala zo tombuda. Tombuda uye mutangira abakazi wato mutangira abakazi. Unanyingira makana gamba konti zezala. Watato myaka Sofia mami kadima kaje kintu kindi ku mutima buli gyo kibadde kimu Sofia mumpulirizeeko mama tugenda mukyawa tagala busirusiru akazi kasiru nyote kategeera nakutegeera bawanga okumanyanga omukazi kazala kumanyanga ngira otowangamba ko nti ogenda kuzaala Sofia bane mpira mpewedde n'okuwera wangera mbokusanga Nyaza usanga amalalo bali da mujja kukanya nyabo kituufu kyayogera enzola banzi Nyazala wange yanvumako obwavu n'obukopi naye saamudda mu kigambo kyonna namuddiza muwalawo oyisizaawo layini toba toyina kisusi etuuse gyeraga oba oyagala oba toyagala kale njagala okubeebaza kamba weeyo omulimu okuva banava basibwa Investments Limited beetaaga abakozi myaka 18 ku 3 okukola mu maduuka gaabwe Kampala n'embiriraano nga receptionist, mobile money store keepers, abadrivers n'abalala bakubire ku simu yaabwe bano baakukwa mu kyakunoonyeza bantu mirimu. Isimu ze zino 0788 95 64 14 0788 95 64 14 0758 25 kulwaka tunanensi yaffe nkomo n'ennyimba mwende zisinga okwokya mu kibimba tukupa muziki tugusabule ye BFM ekinda buli ky'omuziki okuteekerateekera ekinta buli ky'omwaka ekisi gye baliko sebo nawe gye baliko obulamu bugamba ki obulamu bwe butyo obweddo nninze nga mbaga obwedda nkulinze bannange embeera egamba n'ekintu ekindi ku mutima kiki mwami kadima Nyazala wa Nyazala wange afuukidde kibaawalula afuuse atya afuuse ekiteega mwami kadima maze ne omwami wange myaka 5 kati tanaana kunkubambaga nti oba kyo naye mwami kadima Nyazala wange afuukidde ekizibu kiki omukazi tanjagala omukazi asojja mwami wange yantwalako lumina nga mbe tugende tulabe kuki ku maama nga tutuukayo omukazi teyanjagalirawo okufa n'oyo asojja okufaako bufi mwami kadima ekisinze okunnuma n'okukugambako wakiri ontaasi asansa opangira bbanga abakazi apangira bbawo abakazi bane mwami kadima amaziga mpya gampita nedda gwani abigamba nti amupangira abakazi wange yazina ngamba mama atandise okumpangira abakazi ate bange tabyagala naye yangambye mama nga atandise okumpangira abakyangamba mbuveeko biki ate tasaamuddamu kuba ye maama we batasobola kumudda mu kituufu kakati Sofia kyatwagaza oba olina kyewamukola Nazaala we nga ensonga lwaki tekwagala namukola mwami kadina olina kyewamukola era kinamukola gyafunza tanjagala ate ekyokupangira bbanga abakazi kimazeeko emirembe nkitegeera kakati ekirala toyinaayo balamu bo oba baganda babbaawo bw'osobola kwogerako nabo ku nsonga eyo yebali naye maama mukazi amazeeko emirembe simanyi nakumanya akumazeeko emirembe kati oyagala tukuyambe kwogera naye yogerako naye fibe namba gye nakuweereza yogerako naye aneesuluwe atwesuluwe kati nopangira bba wange abakyala abamupangira kati baawe yagamba nti kimuyisa bubi oba naye abaagala kimuyisa bubi tayagala ate talina kyokukola kuba oli maama we tokaaba kijja kuggwa kinsusaako omukazi atumazeeko emirembe bane oba mukolere ki tolina kyosobola mukolera bwabanga anti baawe omwagala nnyo kati gw'olina kanya kufumbira balo omuyitaani omukyala amuyita mukyala Namboozi tokaaba nno kale kamukubireko tulabe amwesonyiwe tadda mupangira abakazi kale kankube Hello. Wandise. Nkulamusiza maama.
Kale sebo. Jebale sebo. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi mpozi obubonani. Be bampita Kadima njula ko mukyala Namboze. Yes sebo. Mama nze Kadima ndi ku beat wano wenkubidde. Beat ku radio ene yaffe. Ye ku radio mama. Nganne simye okuba kumpe obadde ogamba otya mwana wange. Kakati mama. Yes sebo. Ekinkubisizza kya Mwana wo. Mwana wange nga nina bangi. Mwana wo ye Sofia. Sofia atugaye nti ye Sofia. Sofia Mukabosco. Ndowooza yoyo Sofia Mukabosco. Otyo bwakukubidde nga akugamba atya. Kakati obuzibu obuliwo maama. Enkolagana eno mu nsi yeetaagisanga mukolagana n'omuntu. Sofia atunnyonnyodde atugambe nti tewali nkolagana wakati wo naye ate era sigina yadde akatono ate sirigifuna. Naye anti maama kukwatagana era kyekitukubisizza essimu. Ku nsonga kiba kinkwatagana naye. Ensonga y'okukwatagana naye. Akubuulidde ebizibu bye omanyi ye byakola. Nedda simanyi byakola naye njagala. Mugamba akubuulire byakola otyo kati yakugambye atya. Mbadde njagala tuteekewo enkwatagana wakati wo naye. Anti era obuzibu buva ku ye nze simulinaako buzibu. Mu buzibu ki obuzibu buva ku ye butya? Oyo kimanyi oyo omwana oyo omwobuwala nti yalemera ku mpeke. Omwana wange akadde akana ku nsi omukazi yalemera ku mpeke oyo. Nze oyo muyite mukamwana alemedde okumpa omuzi. Omwana wange amulemesezza okugenda gye yandizadde amwezinzeemu. Maama. Oyo omukazi gw'olaba taloga bitooke bye bigwa. Maama mukyala Namboze. Wanjise. Nsaba tukwate mpola mpola. Nedda. Anti kakati. Kubaggwe kakati akugambye byayagala owulire. Takubuulidde ekituufu nsobize we ziri. Anti kakati. Oyo gw'olaba yaloga omwana wange yamulekamu kasala kkubo. Omwana wange ne baba batambula mu kuba tambula etalinnya lye. Omanyi nti omwana wange yajja ewange ekiro okundaba bwe yazuukuka okumpita nampita Sofia. Lesimanyi. Dogo nabaki eryo Kadima. Si dogo kwagala omukwano. Kwagala kikakyo. Omukwano guyinza okuba. Omwagala otya atakuzaalidde mwana ku nsi kuno. Nkadde wenga sireze ku muzzukulu. Tebereza musinga mwana wo ng'omulaba akadde wayingira myaka 3 gigenda mwana. Takuzaaliranga ku mwana okola ki? Omukazi amwezinze mu kifo ky'okumulekera abalala banaamuzaalira. Bituukayo wo bingi ku nsi naye kati ate lwaki temugezaako kulaba nga asobola okuzaala n'otamukwanira balala kuba okumukwanira abalala mutabani wo kyekisinga obubi. Kuba njagala mukamwana nze njagala muzzukulu. Njagala muzzukulu njagala kubuusa ku muzzukulu kyova omwana wange munoonyeza abakazi abalala banaamuzaalira naye era oyo yamulogo yamulekamu kasala kkubo ne bwafuna abalala era addukayo kiro. Konna akakazi kalogo ne bw'okatunuulira okalabyeko ku maaso kazaawo. Nedda tazze wano. Naawe bw'ona akalaba ku maaso ojja kulaba nti katunula ddogo. Ine maama gwe atali mulogo eddogo oba waliraba otya nti atunula ddogo. Emyaka ejange ogimanyi. Basha nimba nze olowooza ku nsi kuno nakyo simanyi. Mbadde simanyi. Byenda byobimanyi ggwe. Ye kati akugambye. Mami Kadima. Wanji? Oyo omukazi ajoboja ki? Twogera bwogezi naye. Ajoboja ki? Wowe yali asanzeko n'eddogo. Owayo nunazaalawo. Sofia katusooke tuwulire. Sofia bwedda wali oyo omukazi bwe sanjejemberaho tamanyi era omuntu oyagamba nti omukazi n'atuyingira mu maka gaffe ayo byagamba musimayanga mmira eddagala asimandi ku family planning onazija mu maka ga mutabani oyo yagambako ddi nti nno gino emyaka gy'olina ozzaaliramu osiwala naani gwe mbizi ate batotosonyiwa ne n'omutuuliranga yenna alinga embizi batotosonyiwa ne bba wange kakazi bw'omutuuliranga abalugukaba nnyini sigenda kuva ku mutabani wo kikulume ate n'abakazi b'omupangira tagenda baagala kigenda kukuluma kikulume kikunugune kakazi bwe watutamaatama ddala Nyazala zetombuudda zetombuudde owuye omupangira abakazi wotomupangira abakazi onanyingira amaka nagambako nti nze zzaala oba wanaako emyaka lekera Sofia mwami Kadima kazi ekintu ekindi ku mutima bulijjo kibadde kimu Sofia mumpulirizeeko maama nebanga ate kugenda mukyawa tagala busirusiru akazi kasiru nyo tegategeera nakutegeera bawanga abakazi musimanyanga omukazi kazaala simanyanga ingirawo tewangambako nti ogenda kuzaala Sofia banne mpira mpewedde n'okuweweera wanjise yatuweewedde ki badde nyaga akazi ako nkwati nga byo sinawe nkatulira nali nyingiraga amaka ngambako nti oyingira buna emyaka bwe bati wayita emyaka 2 zaala naye obukamba okozesezza bungi banne kamulangireko omukazi abadde asu kati oli mutunulako otya nga musisinkanye tunetunulako nga twesanze wa muka Katonda eggulu tunetunulako tujja buli omukama Katonda n'atuvunaana n'essaawa zino nga tukyali ku nsi talina kyaŋŋamba
kale kasita munnange ogambye nti kikuvudde ku mutima mwami kadima webale kivudde ku mutima akazi kadde kandibala banne kuwakuyo osanga be bayogera mbo kusanga Nyaza osanga amalalo bali da mujja kukanya nyabo etabe sitoba kukanya nakakazi tujja kwesonya mutabani wako kale katugende ko mbawuliza tulabe mukwano tujja kubanga twongera okuwuliziganya katukusabire ebicamula bingi tutambulira awo ndooza olwakadde ndabanga akaweddeyo Sophia has no manners kadima Queen Jackie bwatugambye Sophia tayina mpisa yadde wanji ovumotya Nyazala we begambe biyitirivu bwe biti ono timba tola adyeri era omukazi mutuufu bamugobe abadde amuwa amwaddemu kye bayita sampling wantu mama Nyazala leero yerekeramu akantu kazi Kuzalira omwami ow'omusaayi nze nkimanyi kabogoza nze nkitegeera kale Haji Kasula ogamba ki Kadim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mukwano we bali kutuweereza amanya nze Haji Kasula Rashid ngambera kabuwa naye mukamwana bambi watuusaawo tewandibadde walungi ensonga zonna yandibadde aziropa wa bbaawe n'atuusa obubaka eri maama naye kakati ate bbaawe bw'abanga ayagala nnyo maama we ate kigenda kumuviirako okukyawa omukyala kubanga ayambalidde maama we so nze mbadde musaba ensonga azirekere bbaawe oba oluusi azitegeeze ne taata ne ssezaala we oba olyawo hajati buno zisigadde ndi Haji Kasule mwami kadima we balatuweereza amanya hajati nampanyiwa nekabowa naye mukamwana alimba abadde tajja na ku leediyo engeri bbaawe gyali nti amwagala kati awo talina kyakoze wabula yonoonye bwonoonye ayanukula nnyina w'omulenzi ddala kituufu mwami kadima era bw'olaba mutabani wo nga wasiza omukazi ng'emyaka gigendamu emeka tebazadde mwana ng'omuzadde kikuluma naye tovuma buvumi Nyazala osala busazi magezi n'ozaala siganira hajati namponya ekabowa kale mwebale nnyo hajati ne Haji Kasule kabogoza kituufu kyayogera nze olaba nze Nyazala nga yanvumako obwavu n'obukopi naye saamuddamu kigambo kyonna namuddiza muwalawo oyisizaawo layini toba toyina kisusi etuuse gyeraga oba oyagala oba toyagala kale njagala okubeebaza kambaweeyo omulimu okuva barava basibwa Investments Limited beetaaga abakozi myaka 18 ku 3 okukola maduuka gaabwe Kampala n'embirano nga receptionist mobile money store keepers abadrivers n'abalala bakubire ku simu yaabwe bano bakuka mu kyakunoonyeza bantu mirimu isimu ze zino 0788 95 69 0788 95 69 0758 0758 25 ku lwakatona n'ensi yaffe nkomawo n'ennyimba mwenda ezisinga okwokya